الحمد لله رب العالمين، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumtendereza subhanahu wa ta'ala mukama katonda waffe oyo atulinako obuyinza mu nsonga zonna, kyayagala kyatukola. Tumwebaza ku byonna byatugabiridde nebyatubadde, era netumusaba atwongere ebiri mu mawanika ge ebirungi, atusaasire era tusonyiwe ku ebyo bye tuba tutatuukiriza bulungi. Tusaba okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba ne batabiina kutuuka lwalijjawo ensinga. Twagala okumaliriza ebyaliwo mu lutalo lw'e Tabuk n'ebyo ebyagenderako, nga bwe tuzze tugamba lwe lutalo olwasembayo mu ntalo nabbi sallam ze yalwana. Siira ebyafaayo bigamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yalwana entalo 27, yenyigira mu ntalo 27 mu myaka 10 gye yamala e Madiina. Olaba buba bulamu bwa bunkenke. Entalo 27 on average entalo 3 buli mwaka. Kati tewaali mirembe giri awo mu Madiina, ate ng'ogyeko entalo za nabbi ye ze yenyigiramu 27, basahaba entalo ze yabasindikamu ye nga teyenyigiddeemu zaali 37. Kati gatta 27 37 entalo 64 mu myaka 10. Waliwo emirembe awo kugaba nabbi basahaba tebalina budde bwakudda okweyagalako, balinga ku bunkenke kugenda ku mission, kugenda ku ntalo nga kyebafa ki kutambuza busiraamu. Twalaba hadisi ya Muadh, nabbi bigambo byeyagamba Muadh, wa dharwat salaamu al-islam al-jihad, ekiyimirizawo obusiraamu kino buno kukola jihad, kugenda mu lutalo. Jihad erimu emika mingi, naye eno ey'okulwana ne mutambuza obusiraamu ne bugenda kyekyaviirako obusiraamu okututuukako eno ne bubeera nga bw'amaanyi. Obusiraamu okuyimirirawo ne bubeera nga bunywevu bw'amaanyi, busaana nga mulina power, mulina authority. Singa nabbi teyalina maanyi agalaga nti asobola okulunda entale ensi ez'amaanyi, obusiraamu osanga bwandibadde awo. Kati ezo entalo 64 ze yalwana ye ne basahaba be mu myaka egyo 10, tonateekako za bakhalifa. Bakhalifa balwana entalo zaabwe bonna okuviira ddala ku Abubakari paka nga bagenderera kutambuza busiraamu. N'olwekyo yali kaweefube w'amaanyi. Luno olutalo lwe twogerako nabbi lwe yasembayo okwenyigira olw'e Tabuk, mwaka gwa 9, yagenda mu Rajab. Twalabye nabbi sallam bwakomawo e Madiina, bamwaniriza abaali basigadde e Madiina, naddala abaana abato n'abakyala n'abasajja abakulu, ne bamuyimbira n'obuyimba nga bwe twabulabye. Nkola ya nabbi oba yali nkola ya nabbi sallam, bw'aba ava mu safaari oba ava mu lutalo tatuukira waka, asookera mu muzikiti n'asala eraaka 2, shukran lillah, yeebaza Mungu okumukomyawo n'obuwanguzi bwamuwadde, era bwe yali enkola. Era mu kaseera ako abaali basigadde emabega abatagenda mu lutalo baatandika okujja omu ku omu bateekewo excuse zaabwe, bannyonnyola nabbi lwaki tebagenze, naye nga bwali bulimba. Naye mu bonna nabbi talina gwe yanenya, bagamba basonyiye mugende, Allah basaasire. Okuggyako abantu be twalabye guli 7 ogwesibye ku mitende, abo yabaddiramu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabasiza aya ze twalabye ezibata, ne bana 3 okuli Ka'b bin Malik, Hilal bin Umayya ne Mararatu bin Rabi'a. Aba 3 baali basajja basiraamu balungi, naye ensonga ezabagaana okugenda kwegayaaza na kwebuzaabuza. Ennaku zagenderera, ejje ne ligenda, tujja genda paka we baanafiira ddala ne babivaako.
ejje bwe lyagenda ne balowooza ekyokulimba nabbi nga tebakiina, bo ne bagamba ffe tujja kwogera mazima. Ng'ogyeko bali 80, kubanga riwaya zigamba baswahaba 80 okusukka mu 80, bajja ne balimba ne bateekawo ekitizo ez'obulimba. Nabbi n'abagamba mugende mbalese mbasonyiye Mungu abasaase. Bano abasatu bo baayogera mazima. Era twalabye emboozi ya Kaabu yennyini ng'aginyumya. Nze bwe nagende wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, nasooka kutuula bbali, bwe yannengera n'ampita n'aŋŋamba, Kaabu lwaki tewagenze mu lutalo ng'ate nakulese weeteeseteese n'ensolo ogiguze? Namba, ya Rasulallah, noonyeza ekyokulimba nga nkirina, naye nkimanyi bulungi nti we naakulimba awo ng'ajja kubuulira amazima. N'olwekyo kansalewo nkubuulira amazima bw'abadde bugayaavu. Neebuzaabuzizza nga mmanyi nja kujja naye embeera neegaana. Nsaba kunsonyiwa, nsabira Allah nsonyiwe. Nabbi amugamba, gwe sirina kye nkugamba, nva ne mu maaso, genda. Ye teyamusonyiwa nga bali. Genda olinde Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi kyanaakusalirawo. Kaabu n'awulira embeera ng'emuzitooweredde nga nabbi amugobye. Bwe muzitoowerera abantu be ne bamugamba, Kaabu wakoze ensobi, naye wanditaddewo excuse, nabbi n'akusonyiwa nga bw'asonyiye abalala. Lwaki toddayo n'omulimba? Kaabu n'agamba, sijja kuddayo. Kangumire ku mazima ge nayogedde, oba oli awo Allah anansonyiwa. Naye embeera bweyongera omukaluubirira, abuuza, waliyo abalala nabbi be yayisizza nga nze be yagobye? Bamugamba, waliyo abasajja 2 abakusooseeyo nabo yabagobye, Hilal ibn Umayya ne Mararatu ibn Rabi'. Kaabu agenda okuwulira amannya ge bamugamba ng'abamanyi basajja basiraamu balungi. Tagana abo basajja balongoofu, bw'abanga nabo nabbi yabagobye, oba oli awo sirinzekka. Baba bali awo, nabbi awa ekiragiro baswahaba, mugende mugambe abasajja abo okuva na leero teri kuddamu kwogera nabo wadde ekigambo. Mubeesaleko ne wakuwa salaamu togimuddamu. Era abantu ne baleeta amawulire wa Kaabu, nabbi atugambye okuva na leero toddamu okwogera naffe, era naffe tetulina kyokwogera naawe. Kyalinga ekyangu, naye tweteebereza nga wonna w'owangaala teri ayogera naawe. Tolina kubuuza n'akuddamu, ate naye talina kukubuuza. Obeera wekka. Kati embeera neebanyiga. Kaabu anyumiza agamba nti, nze mu ffenna abasatu nze nalimu omuvubuka omutoototo, bali bannange baali basajja bakulu. Ate embeera yabanyiga nnyo. Hilal ne Marara bo basalawo kwesibira waka nga bakaaba misana na kiro. Bakaabira ki? Ezambi lye bakoze ne nabbi agambye basonyiwa. Ne ku muzikiti bo tebagendanga, basaaliranga waka. Kaabu agamba, nze ogwa nali muvubuka, nafunanga amaanyi agatambula mu kibuga, ne ngendako mu katale, nga neswala ngenda ku muzikiti gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era nga bwe ngenda ku muzikiti nfuba nnyo okutuula we naalabira nabbi nga naye annengera mu feesi. Naye bwe nabbanga amaaso mutunuulire nga nabbi agazze eri agage, tayagala kuntunuulira. Kati embeera nenkaluubirira, ne ngendanga muwe salaamu. Naye bwe namuwanga salaamu nga simanyi oba agizeemu oba nga tagizeemu, amakulu n'emimwa tegyenyenyanga. Kaabu n'ategeera nti embeera ekalubye. Bwe waayita ennaku 4, Nabbi sallallahu alaihi wasallam naawe ekiragiro ekirala ku bano abasatu, mugende mubagambe bakyala baabwe babaviire bagende ewaabwe. Kibi kibadde kinene, ate abongeddeko ekyabakyala okuvaamu. Amawulire gatuuka ku Kaabu, nabbi agambye, eitazil ahlak, abantu bebaveeko bagambe badde ewaabwe. Kaabu n'atabula omutwe, ye kennyini n'agenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, amubuuza, ya Rasulallah, bye baŋŋambye bituufu? Abakyala otugambye tubate? Abakyala mubate bagende. Tubate mu ttalaka oba tubate kugendako bugenzi bwabwe? Obate bagendeko ewaabwe, si ttalaka. N'addayo eka n'agamba mukyala we, siba ebibyo ddeyo ewammwe. Nabbi yalagidde. Ne basibamu ebyabwe. Naye amawulire gatuuka ku Hilal ibn Umayya, mukyala we okugenda, omukyala yennyini ye yeesitula agende wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, amugambe, ya Rasulallah, ekiragiro ky'owadde nga kigenda kuyisa bubi mwami wange, musajja mukulu, tasobola kweweereza, tamanyi emirimu gya waka,
lwaki tonzikiriza nensigalawo ne muyambangako kufumba kwoza n'ebifaananako bwe bityo? Teyeesobola. Nabbi amugamba kale gwe nkukiriza, sigalawo ng'omuyambako naye ensonga z'obufumbo tewali. Omukyala amugamba ya Rasulallah, olowooza Hilaali akyalimu oluyingo okuva lwe bateekako ekigambo kiri teyeenyeenya asiba mu kukaaba musajja wano, n'olwekyo ekyo sikirinaamu na nsonga. Amugamba genda omuweereze. So Hilaali ye yasigala n'omukyala we ng'amuweereza abaabana babiri bwe bata. Kaaba agamba nti lumu bantambula ina okulaba ekyalo kyonna teryanyiga. Nayina mwana wa kitange omuto yalina ennimiro y'essamba ye kumpi awo. Nengenda gyali oba oli awo ye tunaanyumyamu. N'alinnya ekisaakaate n'agwa munda mu nnimiro. Bw'amusanga amuwa salaamu amubuuza, mwana wa kitange, okimanyi nti nkwagala nnyo? Kaabi yaleeta emboozi. Okimanyi nkwagala nnyo? N'akiddamu emirundi 3 ng'oli tamunyega, amanyedde amanyi ekiragiro kya Nabbi kye yakoze eki kye yayisizza. Alina okulaba omusajja amulemeddeko amubuuza ekigambo kye kimu. Mu kumwejjako yamugamba Allahu wa rasulu ala, by'oŋŋamba simanyi, Allah yamanyi n'omubaka we. Kati ono yamanya nti ono amukoze eki, amwejjeeko. Kaaba agamba we nvaayo nga siina mboozi ze nfunye, mba ndi mu kkubo nsanga omusajja ava mu bitundu by'e Sham mu bwakabaka bwe Ghasasina. Waliyo ekitundu bakiyita Ghasasina mu Sham, waliyo kabaka waayo. Nsanga omusajja oyo alina ebyamaguzi bye byatunda, alina n'ebbaluwa gyandeetedde. Abuuza ye gwe Kaabu? Mugamba nti nze Kaabu, ganze nva Sham naye nkuleetedde ebbaluwa eno okuva eri kabaka waffe ow'e Ghasasina. Alina obubaka bwakuwa n'ebyamaguzi bino mbireetedde ggwe. Kaabu agenda okusunula ebbaluwa, erimu ebigambo bye, kad balagana anna sahibaka kad jafaaka faati ilaina nuwasiika. Twafunye amawulire, kabaka w'e Ghasasina awandikira Kaabu, twafunye amawulire ti mukwano gwo, bategeeza Nabbi, mukwano gwo yakuvuddemu, takulabawo ennaku zino, yakusazeeko n'abantu tebakyagera naawe. Naye ffe tukwaniriza jangu ewaffe tukuddaabirize, tukuwe n'agafu akanene. Bali si basiraamu, ono kabaka amuyite Sham. Mukwano gwe yakuvuddemu, takulabawo, yaganye n'abantu okugera naawe, ffe tukuyita jangu ewaffe tukuwe obubudamu, tukuwe n'agafu aganene, tukulabirire, eyo vaayo. Kaaba agamba we nasoma ebbaluwa ne mmanya nti Allah nnyongeddeko ekigezo ekyokubiri. Ku kigezo kiri ate kino nakyo kigezo kinene. Abasajja baliredde, bali lwiringi okunkola ki? Okundabirira. Naye yagamba nti nedda, kino kigezo sijja kukigwa nga bwe nagwa kiri. Yagamba omusajja anviira nva mu maaso, n'akwata ebbaluwa ye n'agiyuza n'agikasuka mu muliro n'ejja. Amakulu ekyo yakiyita ekyokumukema kye baali bamutaddeko. Naye Kaaba agamba nti embeera yanfundirira, nendaba nga Madiina afunze ng'ate munene. Allah era tugenda kulaba aya ezo. Naye Kaaba agamba nti ennaku egyagenda zigenderera nange netandika okuggwamu amaanyi, nembeera nga sikyava waka nga bali banne. Era eswala ezimu nga nsaalira waka, sikyagenda na ku muzikiti. Naye agamba ku lunaku olukeesa olwa 50, subuhi y'olunaku olwa 50 nga bwe tugisadde wano, nasaalira kabalaza kange, mba mmaze okusaala eswala ya subuhi, ngenda okulengera omusajja ku kasozi ajja aleekaana, ya Kaabu abshir, Kaabi nkuleetedde amawulire amalungi. Kaabi kasita yawulira ekigambo ky'omusajja oyo ya Kaabu abshir, kuleetedde amawulire amalungi, Kaabi yategeererawo nti ebintu bikoze ki? Biteredde. Era agamba fakharra sajidan, nakka wansi n'akola sujud. Aba ali awo nga n'omusajja omulala ajjidde ku nsolo, naye amuleetera amawulire ge gamu, Kaabi embeera eteredde, Allah abaddiddemu. Anyumya Kaabi agamba nti essanyu lye nafuna mu kaseera ako nga mmaze sujudi, najjako essuuka oba olweyo nali nyambadde, nendutonera ku bombye yasooka okuntuukako, nendumuwa
neneyambula babambala olugoye waggulu n'enkutu. Kati olwakulu n'alukola ki? N'alugabira omusajja ng'essanyu limudda okuba nti bavudde mu kanyigo nnaku 50 teri ayogera nabo. Kaabi agenda afuna olugoye olulala alwambala agende ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye agamba mu kkubo nasanga n'ebibinja by'abantu nga byonna binninze binjozeeyoze binsanyukireko olw'okuba nti akattu ke mbaddemu kakoze ki? Allah akatuggyeko. Kaabi ayita mu bantu abo atuuka eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam amusanga ku muzikiti. Nabbi walengera Kaabu n'amusanyukira n'amumwenyeza n'ayimuka n'amugamba, Kaabu sanyuka olunaku olwaleero olunaku olusinga obulungi mu nnaku zonna ze wali owangadde, okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala assizza aya ezibaddiramu. Kaabu yafa essanyu olw'okuba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam amusanyukidde. Bano abasatu tebaaleeta saddaaka nga bali betwala byo 7, naye baafa essanyu ne bali banna ababiri ne bafuna amawulire. So abasajja abo basatu Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yabaddiramu oluvannyuma lw'ennaku 50. Naye ng'omusango gw'abalanga kwebuzaabuza buteegatta ku Nabbi genda mu lutalo. Mu suratu Tawba okuva ku aya 10:17 ogenda mu maaso Allah ayogera ku mbeera eyo agamba billahi minash shaitani rajim. Laqad taba Allahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabahu fi sa'ati al-usra. Allah diddemu era asonyiye Nabbi n'asonyiwa ne bamuhajirun be basiraamu abava e Makka, n'asonyiwa ne ba ansar abasiraamu b'omu Madiina alladhina tabahu fi sa'ati al-usra. Ekibuuzo, Nabbi yali amusonyiwa akoze ki? Nabbi yamusonyiwa agambye Allah asonyiye Nabbi amuddiddemu. Ekisonyisa Nabbi Allah amulanga kusonyiwa basajja bali abatagenda mu lutalo. Era mu aya eziddako agamba nti afa Allahu an lima adinta lahu. Allah akusonyiye naye lwaki wabakkiriza? Lwaki okusooka wabakkiriza obutagenda? Kubanga buli yajja n'ateekawo embeera Nabbi Hamdan sigala. Ate ne bwe yakomawo buli omu n'ajja n'ateekawo embeera ze, Nabbi n'abakola ki? Agamba genda, Mungu akusonyiwe, nkulese ne Mungu akusaasire. Kati Allah n'amunenya, afa Allahu an lima adinta lahu. Lwaki wabakkiriza naye Allah akusonyiye. So wano kyagamba nti laqad taaba Allahu ala nabi. Okusookera ddala Allah addiddemu Nabbi. Wal muhajiruna wal ansar, ate ba muhajiruna ne banswari abalanga ki? Ate nga bo bagenda mu lutalo. Ba muhajiruna ne ba ansar abalanga kusooka kujeema, kubanga Nabbi bwe yagamba abasiraamu tugenda mu lutalo n'abagamba tugenda Tabuk wala, bonna tewali yafaayo, basooka ne babigino walinga. Kati Allah abagamba nammwe mbasonyiye olw'okuba mu kusooka ekiragiro kya Nabbi wange temwakiteeka mu nkola. Yamara baddamu nnyo ne muzuukuka. Kati Allah agamba nammwe abasonyiye. Alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra, abagenda naye mu lutalo olwo olw'usra lwetwayita olwa Tabuk. Min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum, wadde abasinga mwasooka kwesisikiriza nga temwagala genda. Thumma taaba alaihim, era azzeemu n'abaddiramu, innahu bihim raufur rahim. Bw'amala okusonyiwa Nabbi ne baswahaba bamuhajiruna ne bansar, agenda okusonyiwa bano abasatu. Wa ala thalathati alladhina khulifu, era Allah asonyiye abasatu abo abeebuzaabuza ne basigala emabega, Kaab ne Hilal ne Marara. Allah nabo abasonyiye hatta idha daqat alaihim al-ard, embeera yabafumbirira, ensi n'ebanyiga. Bima rahabat, wadde ensi ngazi naye abasajja baalabanga ebafunze. Twagamba embeera eyinza okutuukako n'olabanga buli wamu wafunda, tolina we weekweka. Kati n'abasajja bano ensi yabafundirira. Wadaqat alaihim anfusuhum, nabo ne bawuliranga n'obulamu bubatamye, embeera ebatamye, tebamanyi kyakuzaako. Wadannu an la malja'a min Allah, ne balowooza tetulina buddukiro okujjako nga Mungu atusonyiye, atuddiddemu. Allah agamba nti thumma taaba alaihim, era yabaddamu n'abasonyiwa n'abaddiramu liyatuubu. Allah yasooka basonyiwa ne beenenya
amakulu omuntu bw'akola tawuba kiba kisa kya Mungu yakikuwadde. Omuntu bw'ogwa mu zambi n'ojjukira nti olina okukola tawuba, Allah yabakuwadde tawfiiki eyo. Abantu bagwa mu mazambi ne batenenya, Allah batabawadde tawfiiki ya kwenenya. So Allah agamba wano taaba alaihim liyatuubu, yabakwatirako nabo ne beenenya. Inna Allaha huwa tawwaabu rahim. Abasajja bano abasatu ekyabasonyisa kwali kwogera mazima. Ye aya ettako Allah agamba ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, abanga bakkiriza mutye Katonda, wakunu ma'a swadiqin, ate mwekwate nnyo abogezi b'amazima. Bannatafsiri bagamba eno aya yeraga ensonga lwaki Allah asonyiye abasajja bali kwogera mazima na kulemera ku mazima. Tebalimba, tebapalaparanyanga bannaabwe, bamanya nti amazima nsonga nkulu. Amazima Nabi sallallahu alaihi wasallam alina hadisi yayogera naye nzibu okuinterpretinga. Aswahaba babuuza Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, omusiraamu asobola okubba? Nabbi agamba nti omusiraamu asobola okubba. Ya Rasulallah, omusiraamu asobola okwenda? Nabbi n'agamba omusiraamu asobola okwenda. Shaitani emubuzaabuza n'ayenda. Ne bamubuuza, ya Rasulallah, omusiraamu asobola okulimba? Nabbi agamba omusiraamu talimba. Omusiraamu takola ki? Kati agamba zambi asatu liriwo eriba eddene. Omusiraamu asobola okubba, omusiraamu ayinza okwenda, naye omusiraamu takola ki? Omusiraamu talimba. Ekyo kitegeeza infakti abavunzi ba hadisi eyo bagamba okulimba kusinga obwenzi n'obubbi. Kati obulimba kibi. Hadisi endala twagisomanga nnyo naye nakuze tebakyagisomesa, sikyagiwulira. Nabi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi eyo yali akubiriza abantu okwogera amazima. Naye gye ggwera eri agamba nti alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ila albir. Sekasa nti twagisoma عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحديث إلغا obukulu bw'okwogera amazima n'obubi bw'okulimba. Nabbi agambe bannaye mwogerenga amazima mu mbeera zonna. Alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ila albir. Omuntu bwe yeekwata ku mazima n'ebirungi n'okukola obulungi bujja mwanguyira. Ate wa inna albirra yahdi ila aljanna, bw'okola obulungi ejjana ekulinze. Wa iyyakum walkadhib, bannaye mbeewaza okulimba. Kulimba ennaku zino kwanguyira abantu, ate kwayanguye ku ssimu ne kufiitirira. Naye Nabbi atugamba wa iyyakum walkadhib, bannaye temulimba, mweggyemu okulimba. Ne woba obadde osaaka weggyemu okola ki? Okulimba. Mu banno b'okolagana nabo, mu bantu b'abawaka, mu b'eŋŋanda, iyyakum walkadhib, mwewala okulimba. Si mbeera ya musiraamu. Fa inna alkadhiba yahdi ila alfujur, buli mulimu omwononefu, buli bwononefu bwonna butandikira mu kulimba. Wa inna alfujura yahdi ila an-nar, ate obwononefu bukusindikawa. Naye agamba nti wama zaala arrajulu yakdhib, omuntu ebbanga lyamala nga yeemanyizizza okulimba. Wayataharra alkadhiba, obulimba ne bubeera part of him, hatta yuktaba inda Allahi kadhaba, ewa Mungu Allah alagira malayika nti oyo mumuwandiikeko gundi omulimba. Ne bakubongerako erinnya ly'obulimba, nga n'oli omwogezi w'amazima bamwongerako omwogezi w'amazima. N'olwekyo abasajja bano baayogera amazima. Allah n'atukubiriza abasiraamu tubeere wamu n'aboogezi b'amazima. Ne aya ziddakaawo nnyingi mu maaso zoogera ku kyafaayo ekyo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala abuulira abasajja bano empeera gye bagenda okufuna abagenda mu Tabuk. Aya ngenda giryamu kuyiyitamu katono. Naye Allah bagamba nti obuzibu bwe mwasanga mu kkubo nga mugenda, eno aya etwaliramu naffe. Allah agambye nti
abantu obuzibu bwe bafuna la yusibuhum dhama, webeera nga ennyonta eyabaluma, wala nasab, n'obukoowu mwayitamu, wala mahmasa, n'enjala eyabaluma, ebyo nga bibakutuukako lwanakulaba nti eddiini ya Mungu ebeerawo fi sabilillah. Wala yata'una mawti'an, teri kifo kye mwatuukamu, yaghidhu lkuffar, abakafiiri ne banyiiga, wala yanaluna min aduwin naila, nakyonna kyokola nekikosa omulabe w'obusiraamu, illa kutiba lahum amalun salih, Allah akuwandiikako kyokoze bulungi. Omuntu waba musabilillah, sabilillah kuyinza okuba kusoma, sabilillah kuyinza okuba okukola obulungi kwonna, embeera yonna ekunyiga gy'ofunirayo, Allah enaakuwandiikako mpeera. Bwe kuba kukoowa, bw'eba njala, bwe liba liggwa lye lyakufumise, Allah akusasulamu mpeera kwekyo ky'olimu. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala aya zigenda mu maaso ojja kugenda ozisoma ezo, zonna zikyali ku lutalo lw'e naye olutalo luno bwe lutyo bwe lwaggwa ne lubeera nga nabbi talwanye, afunye obuwanguzi, naye olutalo luno nabbi sallallahu alaihi wasallam yasigala akyayagala okuddayo alumbe Abarooma abakube, era yategeka ejje galiyita jaishu Usama, yategeka ejje nga ligenda kuddayo e Roma libakube ng'alitaddeko kamanda, muvubuka muto, myaka 16-17, teebereza, muvubuka muto, naye mulimu baswahaba abanene, Umar, Abubakar, bonna nga balina okugendera mu jjeeri, nga balina okuddayo bakuba Abarooma. So olutalo lw'e Tabuk lwateekateeka olutalo oluddako olwali Nabbi sallallahu alaihi yali ateeseteese, naye unfortunately nabbi teyawangaala kulutuukiriza. Afa mu kaseera nga olutalo ejje alisindika, mugende e Roma, ono ye kamanda wammwe Usama bun Zaid bun Haritha yagenda okubakulembera, baba bakatambulako katono ne bafuna amawulire g'okufa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. So ejje lino lyateeseteese eyo tuliba tutuuseeyo inshallah, teryasobola kgenda mu kaseera ako mu bulamu bwa Nabbi, lyagenda luvannyuma ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, tuligabayo ebiki ebyatuukayo, naye zezo entalo Nabbi sallallahu alaihi wasallam ziyalwana. Omwaka ogw'omwenda tegunnaggwako, mukyalimu ebintu bingi, naye tugenda biyimirizaako awo. Tujjukire baguyita amul wufud, omwaka ogw'ebibinja ebyajja okusiramuka ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati tugenda mu maaso eyo, tugenda kuddayo mu amul wufud, tugenda kuddamu tulabe ebibinja ebyajja ewa Nabbi okusiramuka. Series eziddako tugenda kulaba bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam be yawasa, tujja kulaba omukuumu okutandikira ddala ku Khadija radiyallahu anhu paka omukyala eyasembayo. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.